Kakati zino kamera enazeetaaga ogenda beranga okuba ku namba y'essimu eno baberenga bakolirako ddala bulijjo. Tulina kamera eza sola nga yo ya sola ekozesa sola teetaaga masannyalaze. Waliwo zino eziringa balubu ezo eyina eriiso libayita oba eryettulu liba limu naye nga liraba buli nga ly'amaanyi. butereevu. Kati so kamera zino zonna tuziyina kutandikira ddala ku mitwalo 15. Tukola camera installation, okuinstolinga DSTV, computer zo zina obuzibu byonna tubikola naye nga kamera zo n'oba ezagala mu bungi tuzina. Ya ina company yagali kiteka mu kamera tuziguza ate tuzinstall. Eriyo bana abazimba mansion nga ayagala oteeka emabega ne maaso. Ebyo bitono nnyo ate betukyasinza busonga butono bawe namba. Eri 0705 35 17 26 njiddamu eri 0705 35 17 26 nga wefunira kamera zo n'okuziteekayo. Obanga alina satellite ewa. Tutandikire ndowooza tutandikire ku mubanda wa Bobi gwe baako. Mubanda wa Bobiwine gwe ate guno gufuuse muze kuba kati okuba abantu bakuba mbeera ze luli. Bakoona mbeera ze. Ate kati abantu balina omuze in principle gy'ataba eyo mu byalo gwe wanyumiza. Anti kakati bakola bati bano abeenoonyeza ebifo manyi principal abantu bamututteko nnyo bayisaawo ebintu byabwe. Kati bw'oyingira mu misoso gy'ebyalo ebyo mu kuziika mu nnyimbe omanyi kye beekola bakwata amabaasa n'ateekamu 1000 oba ziba na 1000 nga lukadde oba alujja na mu kigali nga bateeka mu baasa ng'asooka ayogera ebigambo ebiyitirivu biti afundikira alebudde principal n'olukumi lwe mu baasa mu principal abatumidde abaagala nnyo n'obubaka bubu abantu b'omukyalo beekoze kati so gufuuse muze embeera ze aba DP bamukuba ne bamwogoloza anti kati bamu akazindayo nti oli omufu yali wa DP bwe yamala okwogera n'abagamba nti president abatumidde bamujjako akazindalo ne bamukuba mizibu mukulu mukaaku bamukubira e Masaka kapeva wano naye uliganism eri mbasajja ate kati ffenna be twali tumanyi nti bamasuuti abasajja abakulu abasajja abatuludde omuze guno olwedde kati kyayingira kuba ekisooka byonna mmoze abavubuka bali depressed abavubuka tebalina mirimu. Kakati abasajja bana abakulu abakuba ebikalu ne babanga kapisu bagikozesa nga advantage egenda okudeployinga abaana bano balwana entalo zaabwe ziri ki politiko. Era ekyali e Masaka mukaaku nga ayisibwamu obutaffaali n'entalo zonna nga bwe zaali era bw'olaba abaabirimu ti basajja be tubadde tuyita ba diplomati. Ekyabadde wano ewambeera ze mu kuziika kw'owa DP abaamuyisizaamu empino musikako akazindaalo walaba ennyambala yaabwe beba abantu betwali oba oli awo turespectinga kakati bakozesa advantage y'abavubuka bano abali awo abawamanta n'ekyokulya nga bw'omuwa ettaano awulira ddala ng'omukozi obulungi obutagambika asobola okukola buli kimu kyonna ne babakozesa emirimu egifaananako bwe zito. Era kakati teri musajja mwambala masuuti mukuba bikalu atalina ggaali kyebakola bagula obuwala yaŋŋamba mbu ekiri kuwa meeya ate meeya Lukwago tazanya ku ggaali era abazanyira mu kifo kya meeya bwe yasinga eggaali mu Kampala. Mubuuze Kamiri yamukola ki? Kamiri mu kalulu kano akawedde kennyini aka 221 polling station naye ekyali ggaali gundi road mayor balalo waliwo eno omugenzi ono eyakafo eno picha ina gundi oyo musonso ze bavuga mulaba musajja obuvaezi akube kooti bamukwatako n'akaaba amaziga agajulu nembu yasinga eggaali wano mu Kampala. Kamiri bakola ensasage baali n'abo bajja ebbireza kawempe bakyankalanya kakati bagudde mu nkambi yaani y'Olukwago ya meeya kati abaana mu kubasalako bakuba akasimu nti meeya eno twetaagayo obuyambi Kamiri twetaaga deployment over mama loole 2 zizajja bakutte Kamiri yamanyi gye baayita ne basajja naye I think kana akalulu kagenda baka kambwemu kuba kati omuntu yenna atalina ggaali tojja kusobola ate kati eggaali zigenda baza bbeeyi okitegeera ati kati n'eggaali zigenda bazeera mula jjukira buli muntu bamwambala masuuti bano abataaby'enyigiranga nnyo nabo baabitegeera Lukwago ye kuva dda ayina eggaali ye baŋŋamba nti awo we yajjira mu Kampala mbu ye yajja na ggaali
gaali era gaali muyambe nnyo okwekumira ku gaali yagiruddemu Kisenyi Katwe okitegeera ayina ba coordinator ayina omwo monna abayina jukira yasooka kujjanga MP wa Kampala Central kati ate Kampala Central manchi etegeeza magaali kakati laba wafuuka road mayor ng'ate mu bwa road mayor bwe ba MPs ab'enjawulo akolagana nabo abeekawempe abaawa kati nga wooteekawo embeera y'okuzoganya yonna oba ojja gguulira era oyo ne Salimu Uhuru bazibu naliko mu kamyufu ka Uhuru edda nga tunoonya ssente manya aba NRM basooka ne bakolamu akamyufu kaabwe nga banoonya gwe banaawa kaadi okukwatira ekibiina Uhuru oyo alina gayi gwe yali attunka naye waliwo Katongole waliwo yaddawo omuyindi mwali omu anekyogera Oluganda kyagundi naye yali aleese yali waawo ng'azoganya yawa gye yeddira mwewe ebika oba ye talina muyembe kaakati ezo egaali ziruddewo gamba muyeddira nti etalina nsigo gyebalaawa kaakati aga amagaali bwe gato bwe gagize kati amagaali ago gayingidde nnyo mu byobufuzi as of now era kaakati bino byonna bye tulaba tutandika butandisi wakati mu kuba nti bano aba opposition oba bagezaako okuvuganya gavumenti ate bo kennyini beerwana naye aganja ekintu kino nga tukigaziyizaamu don't you think that omukulembeze w'eggwanga lino 2026 alikaweweefu koza abantu abadde baga nti bali ku opposition bonna balwana anti kati kyekyo ekiriwo omanyi bino byonna ebigenda mu maaso era abiyinamu omukono omukulu ssebe ebintu okumugondera tadde eno mbu bano ne beerwana mbu beerwanye bokka mu kwerwana kwabwe wabaawo aseesa twabawaji ajikuma kyova olaba omuntu yenna mmoze bw'afuna gwengenda kukuba bw'amala ofuna authority for instance nga yalina obuvunaanyizibwa kuba ebitongole ebikuuma ddembe n'agattako ssente kitegeeza omuntu yenna okumulwana kino kibabuulira ssente byonna byonna n'ebireesa opposition okubeera nti yeeyawulamu ng'amabina insimbi ate gano ag'abanyankole abasheeshi anti gegasagala saidi ne saidi kati opposition yakati ag'abaganda tegasagala nnyo gaba manene naye nga gabanga miwumbo gya bulo wasa omukazi nga muganda byonna kirabika bulungi naye era kati batono bagizeemu nnyo babayimunguzaamu nnyo tovola bw'ogenda waliwo akawala kali kewandagana ebbina nga ziringa pamba nali sikirabanga kuzino beekolako omala okunaaba tusangula ku mazzi nga bukyali ng'osibako tawero nga ate n'abasajja abali oba ofuna omukazi ate kino kye bakola shifula abaana babikola tewala kyewaka vidiyo ka shifula shifula bamuteeka ku tikitooko okwo bino abakola simanyi masaji biki pala aba biki mubeeranga bakwata shifula ne bamukubuula amabina ganu abaana babikola abalina mukaga wano ate kati bayiga bulwola ba masaji pala simanya sitimu bath sauna tukoze tutya omanya waliwo bamalaaya kati nina wa bode ya abamasuuti baagala ebintu nali ngenda gundi kabalagala nampisa simanye eyo mundeeyo kakati bamalaaya bayiga tebaba bangi tebakyabeera bangi bwe bati ayimirira wano bwati nakwata ensawa banga agenda kumbe waali awo n'abalala baba beesisesise obamalayo buli mu Kampala bayitirivu nnyo kakati ate baŋŋambe n'institute eziri muno mu Lwaga mbu waliwo ne babulooka ab'abamalaaya mu Lubaga abaana abato n'emmenge eri muze be basindika ku institute abaana kati bakola bwamalaaya anyway tubadde tukyali ku nsonga ya Aluka 2026 akalulu ako ensimbi ngera bwe nkugambye nti opposition okweyawulayawulamu tekivudde nti bano abantu bonga bo bakikoze lwakagenderere wabula bakikoze abasinga lwa mbuto zaabwe okitegeera kuba omukulu wakati mu kuba nti ayina ensimbi ensimbi ezo azikozesa kye ziteekeddwa okukola sente ekola kyeyagala kuba dikiteta kyasooka okukola sente mabina atakalina tabigula kati President Museveni abigula omuntu yenna ayagala okwekuumira mu buyinza omanyi kyakola asooka n'abakuba obwavu kati bw'abakuba obwavu n'atandika obbakanyugamu obukunkumuka bukadde 5 bukadde 3 bukadde 2 bukadde 10 okusinziira ku level n'obuzito bwakulabamu kati mwe babadde balina koosi ey'okumulwana okumuteeka ebbali ne mutandika ate okwetunuzaamu ki
emidumu yensonga lwaki buli opposition yonna ezemuvuganya abadde mugumu era nga statement sizo ziwulira nga ziri vibrant nnyo bwe tunaatuukira mu mwaka bwe guti nja kuba sino nja kubamba maze ekyakikola olw'ensonga nti amanyi kyayina okusookera ddala ayina authority ku bitongole ebikuuma ddembe yaba abikulira yabaawo ebiragiro kyakubiri ayina ensimbi amaze obbalumya obwavu bw'abakanyugamu obukunkumukamu abantu bonna bagenda kuta emimwa abantu bonna baluvubane kati kyekiri mu opposition ye Kampala Uganda saawa zino so kakati nga tuzze ku nkola eno ey'okulwanagana akaana okalabe kagize bwana waliwo kempiseeko wali ogala kagize bbeere okalabe kalina n'ennyimirire mugende mujja mutuule eno mweyagale mujje mutuule waggulu ako akajjeko ate oyambadde kaca mweyagale mujje mweyagale munadira mu ebyo munama tuwa mwino okujinyumirwa balabe twageranga mutu abaana bike beekoleranga muli bulungi akano gwe kekano koyagala ka baby hello how are you mutulaawo mweyagale yes mweragera naffe tuweereze gwanga kakaki yes mwami kwezi ngoli munyifu abasajja abakulu andi afumiitiriza bwasasulira omwana tuwa tebayinza okukola ebibamwe gamanyi tuwezibeeyo tuwano kujjakira Midland High School kibadde kimuleesi kimununa amabe tuwoze eri yonna wakaluba kitusanzeeyo kwezi olaba abaana kibadde kimuleesi mwami kwezi abaana obasasulira tuwa bagenda ate kati bayinza obutagenda byebibamwe era abaana olina obbaleka mwami kwezi olina obwami obulamu bwewayitamu ayina beyagoba wano n'abasabula n'embo baali awo nga benywegera bekwabava mabega emboko nevu abaana tebeekola kutuwa kati badde ye tubamanyi obwana bange zibadde tukuki tubadde tukyali ku mbeera ya opposition embeera ya opposition naye nze ekyentiddemu bantu bayinza okubugulamu obulamu bakati uliganizimu eneze ey'okulwana kati olaba soodya waani mu bwanda wa Bobiwine engeri gye bamututtemu olaba ate amutwala muvubuka mugamba mwe twabakoowa eno tetukyabaagala ebigambo bingi kati saidi zonna oziraba nti kulwanagana kati ojasanga nga bano nga kyogambye nti abasajja abakulu kati be balina eggaali osange nti ganja ogenda kwesimbawo okwate sente oziwa abaana bano abali mu ghetto batandika okubeera nti bakuyambako oshegedde ate bino byonna bye bakola kozi gayo ono gwe batutte emisinde omulaba gayo yeekubira muziki gwe era remember one day twali wano nga era tumwogerako gayo oyo eyali ne Bobiwine nga namufuna ku senta simanyi ayina engeri gyakuba akantunakuba akadodi talina tabu yekubira muziki gwe nakuwagira muntu kakati ate bino bye bakola bennyini aba opposition okutambula n'abavubuka mu linnya lya gaali okitegeera President Museveni aba abinotisinga jukira nti yalina sente that's why ekintu kino okiraba gundi yavaayo General Narration yefuula n'agamba nti egaali zino bagenda ziraba zikolako bo already waliwo ekifumbibwa emabega waakyo jukira nti bwe tunaagenda mu kalulu President Museveni bino ebikolebwa saawa zino be tuyita abasajja abali diplomati abali mu opposition nga be badeployinga abaana bano ne bakubagana bano sente balina bukunkumuka naye oli ayina ebisawo n'ebisawo abalengera yatoolako kitegeeza ayina nkota naye kennyini ajja kukozesa ekkubo eryo lyennyini ayingire geta asasula abaana bano sente bali desperate baavu kakati mu kubawa sente kati bano weri abaana naturale nga baagala sente ate nga n'ekirala oba oli awo balina ideologies bakkiririzamu by'obufuzi kakati ate eriyo bali nga tayagala kumanya ye kasita bamuwa sente n'amanya nti obulamu bukoze eki butambudde gavumenti esasule bali basinkane bano olaba tebayita okuyiwa omusaayi nga n'ebyo bitongole bikuuma ddembe tebabyenyigiddeemu bo bajja kujjena ng'ayogere agambe ebikolwa byonna ebikolebwa abavubuka yonna gwe banaateekawo ajja ayogere agambe ndowooza mulaba ebikolwa ebikolebwa abaana battingana naye tugenda vaayo tukole ki mwaga amagaali mwennyini baswala era n'okuteekamu abantu ekyo kibaawo kakati bayinza oteekamu abantu baabwe for example ne bamanya nti ffe tulina koodi zaffe oba abantu bonna be tulina
bayine ebbala wano tubataddeko akabala gwolaba bwotyo tomukuba oba tumukwata oba bali ne bakwata ku mitwe bati ngeyo kodi eyise ne babakona ne ebyegaali n'ebyokulumya bannammwe nga mutandise okubeera nti olw'ekibiina ky'obufuzi kyawagira ate ng'otandika okubeera nti omuyingira each and everyone ayinidde mu kuwagira kyayagala tokaka muntu kuwagira kyatayagala ate tokuba muntu nti awagira ono koze kigenda kukola ki ate n'enkola eri emu kubayayaanira enkyukakyuka balaba ebintu nga tebitambula ekikulu kya crazy nga ddoboozi lyo kimala okitegeera kati for instance moze ekyabadde Kenya mwabadde mwenyigiddemu oba oliawo abavubuka abaagala okuutinga abatandise okubba abantu bali mu maduuka aba generation Z kyebakoze ne bakwata embuukuuli omuggo ne guvuga okitegeera nga baga tuzze kulabika tusitula ddoboozi ly'abanyigirizibwa ate mwe mwagala okukozesa advantage eyo munyigiriza abalala betulwanirira so mu mbeera ezifaananako bwe zityo ebikolwa bino tubivumirira ebigenda mu maaso kuba yatudde mu nkasi nze mbalayirira wano atudde mu nkasi bino byonna bimukolera era 2026 akalulu agenda kawuuta nze nkubuulira kakati ate wakati mu kawuuta entwala tekaba kawuuta ajja kebegera nga bulijjo bwakakola nga bulijjo bwakakola ate si kakabega agenda kwata jalo nedda kisania asene basmati atona gwa mmere gino gye walaba gye bagira mu lumbe emingi agenda kujjamu gumu ng'atwala tagenda begerako muntu n'omu mugenda kuli emino gino egiyitamu ate abanditaddewo embeera y'okuteekawo resistance mukennyini mu abali mu kubikola ebyokukola ki ebyokwerwa ate nga yabatega kitegeeza nammwe mulina kubeera bakujjukujju ne mutebuka enkweze ne mukola kye muteekeddwa kukola ganja nkulayirira bagenda funayo opposition omu ow'amaanyi bamutege mumukube afu ajja funayo nga basatu kati saawa eno akyabalese ekyampuga kikyatambula kikyalimu ajja funayo omulala ng'ali awo mpaliya kyebamanyi kati mpiki ku mpiki muzannya mpiki naye azannya mpiki kyokka ate ye kyasoose okukola asoose yita mu opposition ne muzannya omuzannyo gw'abaagalamu then yabayingiriremu ng'omukono oguli emabega osooka owulire kye bayita emirimu that aside nga tuvudde ku nsonga ya hooliganism omukulu gundi wa Bobiwine katono bamukuba emizibu naye mugezi atambula abomba mpolampola alinga atagende naye yavuddenaye abajja kugenda yagenze sawanya n'emiggo gimanyi kintu kirala that aside omukulembeze yabadde n'omukolo era abayimbi bano okuli Jose Chameleone n'ayogera ebigambo ebinene teryakujja wano era yamaliriza asabye studio muye ayagala studio gyayagala obulamu yeetaaga muziki gwe guba gutambula ye I think omukulu yagana omuwa kadi teyamuwa n'anyiga era yamulangira ebigambo ebinene obusungu ne buva ku mutima amanyi wonkola ekintu ganja oba mbadde nkwesiga mala kugamba nti munange wankola ekintu bwe kuba kati ye yali amanyi nti engeri gye babeera bonna tebali abayimbi bonna naye tamanyi kuletirira tuyita za byabufuzi gaba kadi kakati awo Jose Chameleone I think kino akyetaaga bakimukolere ayagala ssente bamuwe ali ataani atalidde nendaba gundi yabadde ayimba awo Gravity omukulu yabadde atandise okwepikya yabadde atandise kukwata ku nkulu yabadde atandise alina ejjenje mu kituli yabadde komaawo kimala kimala ne tulaba bayinja banja I think ennaku zino bamwagala nnyo abeeruye omukulembeze wamulabye ng'amutuukiridde kuba bamusemberedde ndoza abadde Kamiiri ne mayinja basitoni kakati wano we tulaga abayimbi batandise okulaga sayini abayimbi kino tukisuubira buli bwe tuba tugenda mu kalulu abayimbi bajjayo obwanga oba bajjayo obuyembe ne batulaga kye bakkiririzaamu naye okusingira ddala omuyimbi tatulaga kyakkiririzaamu wabula atulaga kavugiddewa wajja agenda okujja omuki omugaati ekiraga ekyo ki tubanga na project yali yadde ya 2016 yali ya 2016 eno gundi ya luno tebakubayo eno abaddeyo n'abayimbi be mayinja yakuba muzeeyi Akalulu okitegeera oluyimba lwo olw'akalulu ka 221 kakati bano abayimbi wokakasiza nti gundi yaabwe ekigendererwa kyabwe kiba kya mugaati
bwe bava mu kalulu ebigambo boogera birala batera nnyo okwogera ebigambo by'abantu oba oli abo bye balaba nga bibakola ki bibanyigiriza wabula bwe tuba twapulokinga akalulu nga tunaatera okukayingira nga bajjayo obuyembe jjukira bo baba bamanyi nti ssente olwedde enteeketeeke bano banoonya we banaazisaasaanyiza ate nga abayimbi babamanyi nga baki ba influencer bagenda okuinfluencinga abantu then ne munnabyabufuzi yenna kirabika bubi okukola laale oba oli awo abantu ne taanapu n'eba ntonotono kati abayimbi bano babatwala oli ne bwaba tazze kulaba munnabyabufuzi to pull ajja okulaba ku gravity ono kakati abayimbi ensonga lwaki bannabyabufuzi bano bakola ki babeetaaga nnyo y'ensonga lwaki Dirisa Kenzo n'obwa Dirisa Kenzo bwengu omuyimbi omu kati ku baminisita abasinga erinnya Nyamutoolo kyekiri kye twali twogerako nti Nyamutoolo kiki kyafunye mu muyimbi ono olw'okuba nti ono muyimbi atambulizibwako amawulire Nyamutoolo obwa MP obwa minisita teyabufunira n'advantage eyo nayo factor weeri ate nga abagenda kubakolera yes edi abagenda kukolera nnyo government why cause minister anamuga nti why tugenda fennewa ebujiri naye tamufuga obumbola ani anafuga Kenzo no tafugika bumbola era mbulema bimu ku byali ayagala ogezaako kukola agobye emikwano Kenzo wa ntondo ate alinamu kamwanyi kakamumala era olwagira ng'oli simanyi si kyayagala mikwano gyo wano banninnyirira Kenzo n'agamba owaayi kankumma amazzi so abayimbi bano do you think that abantu bagenda sigala bakyayina gundi yaabwe engaluli kati omuyimbi ne bwakuba oluyimba lwa revolution babategedde ekitone nnyo bamuwa emyaka 5 nga bamwekenneenya yanyumiza about the bamanyi balina gundi ene ya revolution songs 100 revolution songs nti idea bagirina ne bagiriramu ku King Saha King Saha bagimuliiramu ye n'atandika ye n'abavaako n'asooka n'agitandikamu yali agezesa n'asukumayo naye nga simanyi King Saha bakyaliko kituufu ebigambo by'abayimbi bino abantu tebabyesiga ku ground that's why King Saha amaanyi era amatu tebannagamuwa nnyo okimanyi nti Big Eye asingako King Saha amaanyi omanye ekisingisa Big Eye Big Eye yakuba nnyo omulango okufubutuka eri bannange mu nsaasi ate baamulaba bannange ennyigirizibwa bannange mu nsonyiwe bye nasobya ne bamuleeta ne bamanya nti akoze eki ategedde alokose azze mu siratu al-mustaqima muyimbi talokoka naye kati bano abayimbi bano oli sebo yakiwulira yalokokera ddala kuba yamanya eri abaali bamusigudde batuuka ekiseera nga balaba tagattako olw'ensonga nti abantu baali batandise omukola ki omuboola kati omuntu yenna afumiitiriza era alimu amagezi amanya nti eri si kyasobola kuddayo Big Eye takyava mu nnyonyi era nejjo yabadde apafominga kata agenda vaayo agende simanyi agenda n'abojjerera kitegeeza akasimbi akakola ki akalina luli bwe yalinyanga ku stage ng'obucupa bukola ki buvuga kakati abantu abayimbi be bateesiga be banaze n'akuba tuuni ate tuwadizi wano nga tugenda mu kalulu ekijja mu birowoozo by'omuyimbi ono tayagala mu bantu ono tayagala situla valuye bagenda omutuuka ng'ekigaati kye bamuwa kinene avuubika kivuubiike tekiyitawo kakati abantu abayimbi basooka bekkenneenya era abayimbi benkakasa oba oli awo ab'enkyukakyuka be batalinaamu nkenyera kuliko ndowooza walukagga bamujjako adiiri kuliko ndowooza ne Big Eye kati bamukkiririzaamu olw'emiranga gye yakuba abalala abo ate baali bazze ne baagala okubeera nti babala omukulu beefuula nti bamuliko laba Bafana ekyo kye twogerako tomujjukira Bafana nakulaga mbu ali wamu ne kozi y'omusajja aye kino abayimbi kye mukola mulaga nti omusajja mumwagala kumbe mumwagalako ki mumwagalako masanyalaze ate bayize n'ekirala amasanyalaze ngo gavuddeko mbubakanga omukulembeze bamukanga kati kino mbu kyebaliko ekya 100 songs za revolution mbu waliwo akirimu akiri emabega Jemba ono mutabani wakiweewa oyo muyayi oyo abala sale webale Jemba muntu wa sale alage mbw abayimbi bano nno bagenda yimba ennyimba zino zigenda tuleetera obuzibu ennyimba mpitirivu mu matu g'abantu nyimba 10 abagenda okuyimba be baani nkusomere aizonit okyamujjukira akayimba yakoma okuyimba mu 2010 n'omugenzi oba oli sigalo n'omugenzi teyadda owokubiri mukubuulire
oli gosose tagatta katolako oli waizonti Abudumulasa asimula Abudumulasa alinga dasta Abudumulasa mbonaye kwali mbonaye ayinayo ennyimba 10 yakoma okuyemba ddi mpayo lwimba lwa Abudumulasa lwoma shake table lwakoma makindi omwo lukuba ne munuji bakuba sebo ani monji mato ndina ko shake yali ayimba bichi obana lwakoma mu best mbote kibereyo mu best eno je begadangira papa disi wa best yo olubuto mbo atuza ebiwala ebina amabina kutte mu video webo mbo abituza kugumibwa ne batandika shake table kakati byebiri eyo ne abayimbi abo nga banafunyo abayimbi kakati yeche yabaze kite kijja kukola ne jemba ekintu kyadayino abayimbi banene kyabadayino kukola ada akwata kamiri ati kati kamiri taswa awuliriza jemba era ensonga lwaki bwe bagenda gulu jembe ekintu bakimujjamu n'akaaba amaziga mangi kati jembe otule ku meze nekulungu otekewo embeera kamira nza n'okusanga ng'olinda sale n'akuyitako kakati tasobola yensonga lwaki yagenze mu bayimbi ba levo ye simanyi aizoniti simanyi abumula kuba abayimbi bonna beyogedde n'obagatta tebalina nnyimba 10 ne Danda Drembo producer ate mbu obuzibu obwabaddewo mbu batuula bateesa ne baga atugenda zikuba ate moze nekirala nagamba tugenda zikuba kale weziri kuba kakati ekisinga mu byonna ekiyinza tutawanya twetaaga studio nabaga ate cost studio ate cost akasenta akatono tebagamba abali mu nyimba za revolution ate revolution kitugobye mwotyo atutandise tusoloza kamwanyi kati awo ne bigaana awo ne bigaana so abakulu babaguddemu bayina kibabala abo no bwe kibanga kiri mu jemba fenna jemba tumumanyi kigezi ate ebintu ebikwatagana n'abayimbi mu mbeera za gavumenti sali musale ate jemba afunye sente alina mu kamwanyi akolagana nnyo n'essalo oyo era ne bino ebintu bya copyright biki abayimbi bamukozesanga nnyo okutuukirira sale biki. How do you see the music industry the politics ono akaye bwati music industry ye Uganda kati eringa bwogiraba mu mbeera za nkudi mu mbeera z'ozambe ekisooka abayimbi betwandiisa abayimbi ab'embavu abayimbi abandi tukuba omuziki buli omu n'akakasa nti omuziki kati gutambulira ddala tuvuganya n'aba Tanzania mu East Africa tuvuganya n'aba South Africa tuvuganya n'aba Nigeria ogwo muziki kati tegukyaliwo nnyimba ze tukuba wano tezisukka nsalo bwe ziba zisusse ensalo ziyinza okgendako Kenya ate nga TikTok ekoze kyamaanya abanakenya munange bagoberera nnyo bannayuganda mu TikTok era babeera awo kati ennyimba bwe ziba nga tulina z'ozambe zinkudize zitambula ogenda vuganya na mu South Africa bannaye nga tukyali ku ebyo Shifula yafulumiza yiti ejjogo bannaye tukomye ejjogo si ejjogo eryo ejjogo lisusse naye ekiwala ekyo kyetaaga ne bakisiba kiraga kisiba ne kibeerayokko kati kikola ebyo kikola ne bannayuganda tebakyalina nnyo mulamwa kwe batambulira bitujoga butuuzi kati Shifula ganja waliwo omuntu akunyigiriza nnyo kanoonya akamwanyi mu mbeera eyo akole byakola ababiproducer bino nabyo birwadde bya binoonya ssente ate abayimbi abanene baluma ate mbo oluyimba lwayimba alagamba ate akubuuza mbe ozambe ne mmuleka ne mugamba nsijja kuwa nkudi ne mugamba ozambe yali amusaba enkudi naye ndaba obusungu ozambe bwayogeza ku Shifula yandibanga yategamuko ku kibatu yatega yamugamba mpaako nze nakuyisaawo gundi yali yange ya Chris Evans na Princess Amira besaba Evans yasaba Amira yandikiwadde ne kirabo bakimana akirawo bakimana kera tekyandibazeeko wamukisoba kyandisobye kifuna byasana kyandivumbedde n'omuntu yennyini anyumya emboozi y'okusaba asaba banyumya Princess Amira ate tebyetaagise mukezi mukulu yandimusabye eki banoonya mawulire omanya amawulire g'e Kampala Uganda omuntu akusaba n'ogifuula ebbegeddeero abaana bali ku besti babwereere naye ate abo bamutindo teri watali mutindo gosobola ogenda ku besti ayonkoleyo nanti kati obuzibu obuliwo olabayo Chris Evans ayinza okuba yayagala alye ku cream de la cream alye ku gravy okitegeera omwana n'amuma bean gravy bwe yamuma bean gravy
ono nanyiga mbozi zo tebazinyumya ez'okusaba abaana bazinyumya kuba kati bowaddeko waba yanyumiza byozo bya muwaako bawaddeko bangi abantu bawaako kati ono yabadde ttima yali alabanga kirasi ye erisi kirasi bwekyanyiza Amira mbu balina kolabo olw'okumumambu ku keeki kolabo na kuli Sevens n'agigabira abalala ne bagiyimba ate nga yabwe baaba bintu bino ebyokwewako bifuuse ekizibu nalabye wali ku gundi kasuku badde ku show yaabwe ne yatooka ntooko ne bambu nendaba mbu olwo doni nasa mu kufefeta obwana obuto bw'abadde atwala bubiri ng'ayagala firisaamu abukuba firisaamu oyo omwala eyatunyumiza tomujjukira busimanya njagala nnyo akaabasatu ndi mumabeere ate kasooba n'essente byonna byonna bisoboka abaana beekola ebintu wano mu Uganda abaana beekola ebintu kiri Kampala abaana beekola ebintu kati mu Doni Nassa taata w'omwana omu amunoonya lwakukola bintu ebyo kaana tekaneetuuka yamujja ku international school eyo abaana babakulu lwakuba biddeyo ne bisoma ate ebyana ebyayitibwamu covid kakati ekya senior ffe kyalina okubeera no 16 kirina 18 abaana abo balina ssente mulekera okusobya ku bwana bwaffe obuto naye migga nti kakati abo babasiba oba n'okubasikamu akamwani eno mugeto omuggo guvuga osanga omwana apimpinze ebbeere ebbina likomeeri akola ebintu ebitakoleka myaka 16 yenna bw'amwola amaaso ataddeko buno obukowekowe alinga embuzi ennume osegeera akati mu mbeera ezifaananako bwe zito nammwe musaasire bakadde bammwe muleme basuula ku masongola kati international school zazze abaana beekola ebintu basiba enviri n'awujja mpujje bw'ati awujja mpujje bw'ati abaana bali exposed nnyo mwami kwesiri mu dakiika mmeka twayelemera nnyo ku bantu 35 omwana omuzadde asindika omwana we ng'ekikolwa kukola ki kusoma akaana ne kadde jjukira birya bigimuka kati abipinze ebbeere ennyoli zonna zigenda zikankana okakananga ebigambo byagambye wabitegedde naye timani kikyoyina abeera ku channel ye naye bannaga abantu balabye naye olaba YouTube channel zino abantu tubaweereza jangu obuze ku bantu itimani obuze ku bantu bino abantu itimani musomesa ono yakwogera ebibanyiza mu ugamba oti itimani kakkanamu bagambe channel yo channel yange bagimanyi kati ndabagambe naawe bagambe